Kadaama TV tweyongera okubeera nga tulabula bakadaama ku bufeere obutandise okubeera ku Facebook ne ku mikutu egy'enjawulo nga bakusukumira ekifaananyi ky'omuntu. Omuntu oyo n'abeera ng'akusukumira friend request n'atandika okubeera ng'ayita mu mikutu egy'enjawulo oba mu bukodyo obw'enjawulo obubeera nga bukuggyako ssente. Naye nga connection ye bw'aba agikola akulaga nti ye ali bweru takuweereza nnamba ye naye ate n'abeera nga connectinga ku muntu e Uganda ate ye n'akuweereza ennamba ye. Ekifaananyi ky'ofuna ku Facebook kiyinza okuba nga si ky'oyo muntu wabula omuntu ogenda bugenzi n'ofuna ku Facebook oba n'ogenda mu search yonna ku internet n'ofuna ekifaananyi ky'omukazi. Kale ekifaananyi ky'omukazi ekyo n'okiweereza omuntu. Omuntu bw'omuweereza n'ogamba oyo sisita wange. Jjukira ono ayogera naye ku Facebook gwe bagamba nti ali bweru ye tebakuteerako nnamba era tomuwulirako voice ye nti nno bamwogera. Kati ye n'aconnectinga e Uganda. B'aconnectinga e Uganda n'aconnectinga ku bafere. Abafere bano ne batandika okulimba balina obukodyo bungi bwe basobola okukozesa okubeera nga bakuggyamu ssente. Naye ng'ekintu akiruka ng'atandise na kifaananyi kya mukazi. Kale ekifaananyi nga kye mulaba awo mu maaso kye kimu ku bifaananyi bye bakozesa. Oyinza okwesanga ng'ekyo ekifaananyi kye bakusukumidde si ggamba nti ddala omuntu oyo omuwala oyo yali mu connection naawe oba y'ayogera naawe. Naye omuntu ofuna bufunyi kifaananyi n'okiweereza omuntu ne weefuula nti omusaba request naye ng'emabega waakyo musajja ali ku kompyuta olumala nga baluka. Kadaama gwe ngenda obbaleetera olwaleero naye baabadde bamufeze mu ngeri y'emu oba baagala mufera mu ngeri y'emu nga beefudde nti ono omuwala oyo mujja kuwulira story ye yasooka n'amusaba ssente ate n'amuconnectinga ku brother we brother we ali Kalangala yamusukumira ssente kugamba emirundi obukodyo bungi nnyo bwe bayitamu naye setup mu bumpimpi ebeera nti omuntu ajja mu inbox yo ku mukutu gwonna tugambe Facebook n'akusaba friend request ne mutandika kuba ekintu kyabwe bakiruka nnyo muyinza n'okubeera ab'omukwano okumala emyezi 6 naye nga ye alina kyafumba. Kuba abantu bano babeera ku kompyuta ayinza n'okubeera n'abantu 100 naye n'aprogramming ky'olwo nja mubba mu gwa 7 oli musukumire mu gw'omunaana omulala mubbe mu gw'omwenda omulala mu gw'ekkumi. Bayina programu yaabwe ekintu kyabwe kugamba bakitambuza mu bukodyo obw'enjawulo n'amagezi ag'enjawulo. Kati kasita obeera ng'oli connected n'ono ow'e Uganda batera okugamba ndi Kalangala ndi Bulemeezi ndi eno okugamba w'olabira ddala nti abantu bano abantu b'e Kalangala Bulemeezi nti bantu bafala. Kati gw'olumala ng'olowooza odiringa n'omuntu omutuufu oba omuntu atamanyi nnyo bintu tukusukumidde ebintu sooka oleeteko ssente bwe ziti naye bigenda okukakkana nga gwe gw'obayodde oyita fala ate yakubbye. Kati tusooke tuwulirize Kadaama ono baadde bamutrikinze batya okubeera nga bamuggyako ssente. Yali anfeera ng'alina ssente z'ayagala okuziba alina brother gw'ayita brother we bw'abeera Kalangala bwe bakikwasaganya ne bafeera ku Facebook. Hello. No voice note yasoose okutuweereza kati njagala ate tuwulize voice note ono omuwala naye yamutrikinze n'amurecording. Abantu nga bano mubarecordingenga. Muntu ng'oyo omurecordinga n'obeera ng'ate osobola okubeera ng'osharinga ne bakadaama banno ne babeera bawuliriza kuba nkimanyi nti bakadaama waliwo bakadaama bagenda okuwuliriza nga naye ekintu kye kimu baadde bakimukola oba baakimukozeeko. Wuliriza omuwala ono ye bwe bamutrikinze n'amurecordinga. Conversation yaabwe yabadde bw'eti. Hello. Gyebaleko ssebo. Kale. Ye gwe Kayemba James. Wanje? Nze tojja kunteekera naye waliwo yampadde ennamba yo weeyo bweru.
Teyasimbe erinnya sikyalijjukira bulungi naye nga bangambye simanya nkukubireko wanje sisitawo Nassali kakati baadde bangambye simanya nkubuuze simanya yasindika miliyoni 12 mwazifuna Tata mwe yakola ki? Tata mwe yafa? Kati angambye simanya nno yabasindikira miliyoni 12. Oyogera mpola sikuwulira. Kakati sente angambye mwazifuna. Ate angambye muyina ATM. Eyaki? Esewo. Nanti sikuwulira. Okuwulira kati? Hello? Nkuwulira kati. Mbadde nsaba okungambireko munnange. Kweyaziza teyanzerega akasentako munene naye mungambireko sigenda sobola gendayo ku bbanka. Ompulira? Esebo. Mungambireko sijja sobola gendayo ku bbanka olw'ensonga nti wano wendi ewaka embeera mbi nnyo sirina muntu yenna asobola kumpola ka transport ak'emitwalo 4.5 kantuusayo ku bbanka kubanga ne maama waffe nandyagadde ogenda ntwale maama waffe mu ddwaliro kubanga maama yali yatwalako ekirwadde bakiyita ania basaba miliyoni 1.38 okumulongosa naye nga lwaka tetuzirina kati awo nfunye omukusante sisita yasindika sente muna ebizibu waka tulina bingi nnyo n'amawanja mangi sobola gendayo sirina muntu asobola kunkola ka transport. Kati mugambireko waba asobola munaawe okansindikira oba nankakusindikira gwe n'ogansindikira munnaye nsobola ogenda kubanga ntasobola kugula maama kuba yembeera yembi. Anti nze yabadde angambye simanya tugende muggyeyo ssente kati awo nze simanyi. Era muna ekyemanyi sisita tayinza kukamamu yasindika ssente nga tazisindika ng'era kyemanyi ze yazisindika naye nga bwenkunyonyoddwa obuzibu bwe nnina sirina muntu yenna asobola kumpolako ka transport akantuusayo ku bbanka ak'emitwalo 4.5 jjukira nze ngenda ekalangala ekibanga ate kazinga ate ebbanka eri Masaka mu ttawuni. Kampala teriiyo? Nze ndi eno egundi nze ndi eno ekalangala ekibanga kati sente gye nsooka nenninya ekidyeri kuba nze ndi eno kazinga nsooka nenninya ekidyeri nekinteeka eri ku mwalo baguyita Mavumula kati mala nenninyawo takisi emitwalo 2 takisi yentunziza ddala Masaka mu ttawuni ebeera emitwalo 2 tiketi y'egyalo ebiri ekitundu yegenda ekitundu
kale ngenda kuddamu simanyi oba naamufuna naye nze yabadde angambye bw'atyo nkubuuze anje yogerako naye lwakuba asobola okansikira akakase kale weeba bulungi